omulungi twagala okwebaza ku lw'amakya amalungi g'otuwadde tuzze wano okudduka ku lw'obutonde obw'ensi tusabira emisinde gino otukuume nga twetooloola ekitima kya Buganda kyavaana naffe tukina Ssenyonga ekyokudduka naye ng'omulamu omukulu gwakulaba nga tukuma obutonde bw'ensi twebaza abatesitesi abakoze omukolo guno muzira atonnya mu bifo matatonyanga tulabye ensozi zaffe nga lwenzooli nga muzira wako waggulu ng'akendedde tulaba sizoni y'enkuba ng'ekyuse yalinga empanvu n'efuuka ennyimpi yalinga ennyimpi n'efuuka empanvu n'olw'ebintu ebyo byonna tumanye mu obutonde bw'ensi ye maama waffe ku nsi kuno ebbanga n'emyaka ensi byemazeewo eyimiriddewo ku butonde bwayo ne lwakuba omululu gwaffe oluusi n'obutamanya kireetera abantu baffe okutema emiti okusaanyaawo entobazi okuyingira ennyanja okugenda mu nsozi okuyimalawo amayinja emisinde nga gino gyebaba girimu abakadde n'abato n'abaana abawansi ddala emyaka emivu ddala mirungi kubanga giraisinga awareness yetawo okumanya eri abantu baffe tino maama waffe bwe butonde bwaffe tulina okuba ku kyetukolawo naddala okusiima emiti n'okulekawo egyo egiriwo netulaba nga tufunawo solutions oba alternatives ezisobola okulipulesinga ebyo ebadde bivaamu emiti
tukendeeze okutema emiti okwokya amanda, tukozese ebyuma bya plastic oba ebyuma bino byennyini bya metals mu kuzimba, tukozesa gaasi okufumba, tukozese briquettes obuntu obuva oba mu lusennyente okulaba nga tuseevinga emiti gyaffe gyeme kuvaawo. N'abantu abali mu ntobazi oba bazimbamu oba bakoleramu emirimu kikaaki, muwulidde Pulezidenti Museveni nga tuwa advice tukozese entobazi zaffe mu kulima ebyennyanja, okulunda ebyennyanja okusinga okulimamu ebintu byemufuya n'okufuuyira. So nsaba abannamukono okusooka mbeebaza yale kujjumbira mukolo guno naye ndi bannayuganda okutwaliza awamu beebala okuteekako ettaffaali. Buli omu ku ffe bw'ava wanaagenda asimba omuti gumu oba ebiri oba esatu okulaba nga tuzzaawo emiti egyo egibadde gituvuddeko. N'ekirala njagala olowoozeewo ku kintu kimu, tino bukyanga obeerawo wakafumbisa emmere gy'olidde yakavaamu emiti emeka, yakafumbibwa emiti emeka, emiti egyo gwe nga oba Mike Ssegawa ogisimbyewa kuba wagisangawo toyongerako muti nagumu, olabe nga omuti oba emiti gy'okozesa ng'ogizzaawo n'okusingawo. Kuba omuntu omugezi mu nsi bagamba yasimba omuti gw'ekibala gwataliryako kibala kyonna. N'ebigambo ebyo neebaza nnyo. Bw'ofuna w'ozimba compound ebeera erimu emiti kiba kirungi, it's a beauty that God gave us. Ekyokubiri, bw'osiŋŋaana nga bano abazimba amafactory bagazimba mu ntobazi, simanyi lwaki omuntu atwala essente agula olutobazi lwatuuka okukatiramu ettaka nga ssente ziteekamu ettaka zisinga n'okugula ettaka ku lukalu. Tulina amataka ku nkalu ku nsozi, amafactory bagazimba watali ntobazi, kubanga entobazi kati naziteekawo obuyonjo bw'obutonde bw'ensi. N'olaba omuntu nga alema n'okuyonja ewaka n'alema okusimba emiti ewuwe. Ekyo kyetaagisa bwetaagisa okukubiriza bannayuganda naddala ffe bannayuganda. Omwaka ogwedde twayisanga Mukono district nga tugenda kusimba emiti yakakadde kamu across Mukono district yonna, era twebaza Katonda nti tuvudde twafuna abannaffe abavaayo kujja okutwegattako okuli abafunga PENGO, abafupidia ne bajja ne begattamu naffe, ate ne Mukono district the Natural Resources Office ne department y'ebyenjigiriza okulaba nga twongera okumanyisa bannamukono bonna we tulina obuyinza nga district, that is mu masomero gaffe aga gavumenti, ku malwaliro gaffe, ate ne kubakubo ge tulinako obuyinza nti wonna twesalawo tusimbewo emiti nga gya buwaze. So olwa tuli basanyufu nti twetanye mu kikolwa kino eno, era tukubiriza bannayuganda bonna ne bannamukono na buli mwana omuti gyagenda ogusimba tugulabirire tugukuze. Then bino ebyokugamba nti tutema emiti era nga bannamukono tugenda kulaba era etteeka lyaffe lyayisa nti okutema omuti naddala gino gye tusimba ejjaffe ffe nga ffe tusimba emiti gya bibala gye tu advocatingira fo. So giri emirala giri commercial omuntu waddemba okusimba emiti gye n'okugitemanga baga naye gino ebyaffe gye tusimba tetwasaba osimba emiti akakadde kamu Mukono district nga gya bibala era n'olwaleero y'activity gye tubaddemu. So a primary 6 people have come to as the purpose of this marathon is to run for a green environment. Plus at His Grace Junior School, we use the 5 R's, but for now I can talk about 3. The first one is reuse, that you use it more than once, like a polythene bag. The second one is reject, like you reject the things which are harmful to the environment. And recycling, you've used the plastic, so you can take it to the shops or factories so that they can be used again and they can be made into final products. Thank you. Encourage the rest of the children out there to keep on keeping the environment clean, no dumping wastes, like you dump after drinking a bottle of soda, you just throw the bottle. So you have to just put it in a recycling bin so that it can be made new into something else. Okusimba emiti n'okumba naffe bennyini ng'abantu kituyambako okukuuma obulamu bwaffe. Naffe abayayaanira okulekera ku bbanga lyaffe mudaali kituyambako kubanga otunulira luutu nga webadde tebadde mbi ebaddemu obufuzi nga kituyamba okuba nti okuuma peesi ng'omuddusa ali alina ekiruubirirwa mu maaso.
twebaza abategesi twebaza Ssenyonga ekirowoozo bwekiti kubanga kituyamba okusitula emiti emito naffe bennyini okuyamba ku bannaffe abatandika okutandisa okubeera ku